Taata ng'omwoyo atuuse, ye wabeera w'enjawulo. Taata ng'omwoyo atuuse, ye wabeera w'enjawulo. Omwoyo atuuse. Haleluya, haleluya. Abaluganda Mukama yeebazibwe. Mwasize mutya obulamu bugamba ki? Kansubire nti nno ffenna tuli bulungi. Weewaawo mbandineza ku omumbejjawayesuliftupyourfaithaltar. Yes, omupya wenna ulira eddembe. Yes, okikola okola otya mukwano okufuna obutuuze? Ofuna obutuuze ng'okwenda ng'olaba obubaka obuba buliko. Onolayikinga n'okomentinga oluvannyuma n'osubscribinga. Mukama ajja kunkolera bulungi. Ate tokoma kusubscribinga kwokka. Nkusaba okomengawo. Tuyimirire ffenna. Kuba yagamba abali babiri abasatu bali bamasekkati gaffe. Ate nga tulina okuzimba obwakabaka bw'eggulu. Tuzimba obw'ensi naye tutafokasinga ku bw'eggulu. So, at least waayo akaddakiika ezo eziba ziriko. Okaweeyo ewa Mukama. Ajja kukola obulungi. Tojja sigala kyekimu. Ate bw'oba osaba teweesabira wekka. N'omulala mu kuteeka emimye maaso ga Mukama gw'omanyi ne gw'otomanyi. Mukama ajja kukola obulungi. Yes. Olunaku olwaleero katuyite omwoyo omutukuvu. Ayogereko n'emmeeme zaffe. Naye ng'olunaku olwaleero besikale baana. Abaana gwe mutwe omukulu. So tuyite omwoyo omutukuvu. Omwoyo wa Mukama Taata, kabite wange, tukukoola omulenzi waffe. Jangu oyogerere emmeeme yaffe, jangu otukumeko olunaku olwaleero. Naazaawo ekibi kyonna ekibadde ku ffe, kubanga tukimanyi nti nno Mukama tutuula wali kibi. Tutukuze n'omusaayi gwo, ojja otuule mu linnya lya Yesu Kristo. Mukwano ndi lusiriŋŋanyi. Taata nkozesa nga bw'oyagala. Fuula akazindaalo. Akamwa kange leka kalimu okuvaamu ebyeba obusirusiru. Leka ekigambo kyo kikome ku oyo gw'okitumidde. Kitukolemu omulimu. Kikoleeyo nga nange bwe kinkolera. Akiwulira kimukolere nange nga bwe kinkolera. Mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Leka kigwe ku ttaka eggimu. So si ku mabbali g'enguudo, mu maggwa, ku njazi, nedda. Kigwe ku ttaka eggimu mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Bikula amaaso gaffe ag'omwoyo, ag'omubiri gaggalwewo mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Weebale omwoyo omutukuvu, weebale omusumba omulungi nti ogenda kwogerako eri emmeeme zaffe. Haleluya. Yes, olunaku olwaleero tugenda kusoma ekyawandiikibwa kigenda kuva mu kitabo kyaffe ekirungi kye bayita ekya zabbuli essula ya 161 olunyiriri olusooka bwe tugenda otandikira. Wagamba watya? Mwagala Mukama kubanga awulidde eddoboozi lyange n'okwegayirira kwange. Haleluya. Mukama ye Katonda awulira, oyo gwe tusaba n'awulira. Awulira okukaaba kwaffe, awulira okwegayirira kwaffe, awulira okusinda kwaffe. Bingi bye tubadde tuyitamu, naye ng'oyagala Mukama akolere, sooka omwagale. Omusajja Dawudi yayagala Mukama, era Mukama yamukolera. Haleluya. Olunya lw'okubiri ne lugamba, kubanga antegedde okutu kye nnaayogera mu kawola nga nkyali mulamu. Haleluya. Mukama atutegeera okutu. N'alindirira biki bye tugenda okwogera naye. Ye Katonda atega okutu muganda wange awulire kiki ky'ogenda omugamba olunaku olwaleero. Kati olunaku olwaleero ateze okutu awulire kiki ekigenda okugugambibwa olwaleero. So kati muganda wange, w'oba obadde omanyi nti ekyo ky'oyitamu togenda kisobola. Abaana abamu bawummudde, abalala basigaddeyo ku masomero. Weebuuza, omwana ngenda mukola ntya?
weebuuza omwana ngenda muliisa ki nga siina yadde okyokulya nga siina wadde kyennina. Omwana bamugambye tadda ku ssomero alina okusoma olidde ne weebuuza questions naye nga ne ansa toziina. Lwaki ki muganda wange ateze okutu akunkumudde okutu awulira olwaleero nsonga ki gy'oyogera eri omwana wo? Muganda wange gwe yalekayo omwana atulugunyizibwa eka. Mukama yatusuubiza n'agamba abaana baffe baana be biraba ebiva eri Katonda. Mu kifo ky'okukaabira omuntu yenna mugambe Mukama olwaleero nzize kuba omwana wange embeera gy'ayitamu, mwambaze entiisaayo, muwe okuganja mu bantu baalimu. Mukama Katonda agenda kikola. Olwaleero akunkumudde okutu agenda wulira kiki kye tumugamba. Fiizi ziganye togamba nti kigenda kukomaawo, abaana kambate tobata. Mukama agenda kuyimirira naawe bw'onoomuyita. Naye bw'onoosirika n'ogamba nti mbatadde naye ng'abata, kubanga ggwe olaba tosobodde kugamba Mukama nti nnyambira abaana bange, Mukama yajja kubata. Mukama atwagala naye tumwagale, tumufuule mukwano gwaffe. Ng'omusajja Dawudi bw'atugambye, nkwagala nnyo, mwagala Mukama. Haleluya. So, ulira ng'oteekateeka emmeeme olunaku olwaleero. Ulira ng'ofuna okwagala mu ggwe ng'okuwa Mukama. Mu bizibu byonna by'obadde oyitamu, by'oyiseemu n'omwana oyo w'oyagalira omusuulira, w'otaasobolera muggyamu, w'otaasobolera mutta nga waakanfuna olubuto olumutuuga, Mukama eyamutaasa ku lubeerera lyange nga yimirira wamu naawe. Endwadde emusukkulumyeko, ye gwe muganda wange agamba nti Mukama nze siina mwana. Mukama agenda tuwa omwana akunkumudde okutu kwe tubeererwedde. Babampera omukisa Yesu nga tugenda mu maaso. Tuli wano, tuli wano ku omwoyo wa Mukama, mwoyo nga nkuyita tuli wano, tuli wano nga mukwano kuyita Yesu tuli wano, tuli wano, tuli wano Katonda kitaffe, Katonda omwana, Katonda omwoyo omutukuvu, tukwaniriza Kabaka w'abakabaka. Muffe tetulina kye tumanyi, tetulina maanyi, tetulina kye tusobola kwogera kitegeera w'otali Mukama, w'otali tubula, w'otali tetusobola, w'otali tuli banafu, w'otali tetusobola yimirira nga bwe tulina yimirira, w'otali tetusobola tambulira mu butuukirivu, kyova olaba tukuyita ne mu butukuvu. Kyova olaba tukuyita ojja otwala obufuzi. Tata tukoowoola mu kaseera kano, owambe obwengula, owambe ensi we tuli, owambe ebifo bye tulimu, amayumba ge tulimu, emyoyo gyonna egibadde gifugiramu, ogiwambe ojja otwala obufuzi mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Katonda omulungi Taata, tujja mu maaso go Kabaka w'abakabaka nga tukwebaza ku lw'ekirabo eky'obulamu, tukwebaza ku lw'abaana baffe, tukwebaza ku lw'eggwanga lyaffe, tukwebaza ku lw'abaana b'eggwanga, tukwebaza ku lw'abaami baffe, tukwebaza ku lw'abakyala bonna, tukwebaza ku lw'emirimu gyaffe, tukwebaza Katonda omulamu nti abatalina mirimu bagenda funa emirimu, tukwebaza ggwe empologoma ya Yuda nti abasibe bagenda teebwa, tukwebaza ku lw'abaana baffe Mukama Taata abamaze ebibuuzo Mukama abaze awaka Mukama Taata.
taata weebala omulungi wange era nga tukwebaza ne ku lwabo abakyali ku masomero tukwebaza ku lw'abasomesa lwabwe tukwebaza ku lwa gavumenti weebala omulungi wange weebale kabaka w'abakabaka tukwebaza ku lw'abaweereza ba Mukama tukwebaza ku lw'amagenda gaffe n'amadda gaffe gwatukulembera Mukama taata bangi bafa ne baggwawo naye ffe tulina chance nate okubeera abalamu nkwebaza ku lw'abankuba kyeyo weebala omulungi wange taata weebala omusumba omulungi twala ekitiibwa twala amatendo kulumizibwa tenderezebwa oli Katonda agamba kibe ne kibaawo oli Katonda ow'ebiro n'ebiseera atakeerera atakeerwa mukwano Yesu tujja mu maaso go Mukama nga tetugwanidde tuli boonoonyi tujjudde ekibi mu ffe tujjudde empitambi taata ate nga toyagala wali kibi tata abaana baffe Mukama bajjudde ekibi mu bo kyetumanyi ne kyetutamanyi Mukama nga gwe okebera emitima gyabwe naye olunaku olwaleero twenenya ku lw'abaana baffe twenenya ku lw'abazadde twenenya ku lw'emirimu gyaffe saasira omutukuvu w'abatukuvu taata saasira omusumba omulungi bangi babadde bakola emize egitali gya bwa Katonda naye gwe Katonda atamye ekibi tukwegayirira osaasire otomye buli ssekinnoomu ekibi otutamye ekibi ayi Katonda wange tutamye ekibi omusumba omulungi tutamye ekibi kyonna ekibadde kyatukwata ekibadde kitugenderera ekibadde kitutwala ekituziikiriza ayi Katonda omulamu nkwegayirira omulungi wange ekibi kitutamye ku lw'abaana tamye ekibi fe abakulu Mukama we twonoona wonna tamye ekibi taata tukwonoona mu ngeri nnyingi mu nfumiitiriza mu kulowooza mu bikolwa mu buli kimu Mukama tukwonoona tata tuyinza olowooza nti olwaleero tutambulidde mu butukuvu na butuukirivu kumbe tulina kitukoze ekikwonoona kankana akaseera kano Mukama taata kyova olaba tuddukidde gy'oli otunaze n'omusaayi gwe kubanga gwe wagamba taata kabaka ng'ekibi kyaffe n'ekirabanga kitwakadde nga bbandera emmyufu ono tunaza n'otutukuza taata tujjukira nga watusuubiza n'ogamba nti anyogoga tanyogoga buguma tabuguma oli musesema taata mukwano gwange leka tubeere ekkanisa esaanidde etaliiko bbala wadde olufunyiro twambuleko buli kyolo kibi ku baana baffe Mukama taata yambula ebyo egibadde gyagala obbeefuga egy'abajjajja babajjajja baabwe bajjajja babajjajjaffe bonna olwaleero Mukama taata yambula emyoyo egyo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu weebala omusumba omulungi weebale kabaka w'abakabaka twala ekitiibwa twala amatendo ogulumizibwe otenderezebwe oli Katonda ow'ebiro n'ebiseera atakeerewa ate atakeera weebale Yesu weebale kabaka w'abakabaka tata tukwebaza kubanga ye gwasonyiwa n'okwerabira n'owerabira ffe abaana b'abantu tusonyiwa ne tusigala nga tukyalowooza ku oyo yonna embeera gye tuba twayitamu naye gwe Katonda omulamu osonyiwa n'okwerabira n'owerabira kyova olaba tujja mu maaso go nga tugamba weebale era tusaba n'okutunaza n'omusaayi gwo obutadda mu kibi okuyita malayika z'eggulu Mukama taata ezirumiriza ekibi okutwambala ffenna omwoyo wa Mukama otuwe mu nda zaffe mu muntu waffe mu inamaani waffe ow'omunda omutuulemu omufuge kuba ye gwe Katonda asobola ffe tetusobola kwefuga omubyo obutamanyi okukema ne tukola ekyo kyabadde atusaba naye Mukama taata otunywereze mu butukuvu n'obutuukirivu taata abaana baffe Mukama bakutegeere bayaya n'okukuweereza Mukama wange Yesu tukwegayirira taata omulungi wange nga tuwanise emikono gino mu bbanga taata ezzadde lyaffe tusaba liggwe oba olifuga mukwano gwange leka likutegeere leka likumanye taata banywereze mu butukuvu n'obutuukirivu Yesu omwana ategeera Katonda yategeera buli kimu Mukama yamba kaseera kano tujja mu maaso go nga tweta ensonga zaffe ez'amaanyi taata abaana baffe abamu bazeeyo ewaka abamu Mukama taata kabaka w'abakabaka balwadde abamu bakyali ku masomero basomye holidays Mukama taata yegwe Katonda asobola aleeta amagezi Mukama abalala bali mu Mukama taata baregisitarinze Mukama mu classes Mukama bagenda bakandidate Mukama taata yegwe Katonda atuukiriza ebiro asangula amaziga n'oleeta essanyu ku lw'abaana baffe Mukama taata kuyita abaana b'eggwanga abaana b'abakama baffe abaana b'ensi ze tulimu Mukama abaana b'ensi yaffe Mukama tata tukoowola omulungi wange otwala obufuzi abaana baffe Mukama batulugunyizibwa abamu tata tukwetaaga yimirira ku lw'abaana baffe yimirira taata watusuubiza n'ogamba nti abaana baffe banaafugibwanga banaakuumibwanga gwe obukuumi eri abaana baffe obwambaza entiisa abalala tebalina byakulya ninga abazadde olumu bakontributinga Mukama yimirira ku lw'abaana baffe abalala Mukama taata
balina ebirwadde kisekoseero asima. Mukama twetaaga gwe oyimirire ku lw'abaana baffe, yimirira ku lw'omwana oyo Mukama, yimirira ku lw'omuzadde oyo akowoola ku lw'omwana we Mukama, leka ofuuke ansa. Abaana be baddirira Mukama Taata amagezi ne gakyamako, tatakomyawo yonna gye gakyamira. Ku lw'abaana baffe tukuyita, tuyimusa ezzadde lyaffe, ebibala by'enda zaffe Mukama maaso. Mukama eriyo bali Mukama ngamba muli omukyala Pauline Mukama ng'alaajana talina mwana, eriyo bali Mukama Taata nga beebuuza ffe tulizaala. Mukama fuuka ansa, wagamba toyina kigomba gwe wakyogera Mukama. Tulabanga jjajjaffe Esala yennyini Mukama wamunaazaako ennaku ku lw'okusaba kuno n'okusinga Mukama yanukuza omuliro ku lw'abaana baffe. Tukwetaaga Yesu, tukwetaaga Taata. Wagamba ekyengeri ngeri tekiyinzika kuvaawo awatali kusaba na kusiiba. Naye Taata, ku byonna ebibadde bitulugunyisa abaana baffe Mukama, olwaleero ofuuka ansa. Abaana batulugunyizibwa mu nkukutu Mukama, eri abaana tebalina bazadde Mukama, bagobebwa abafamire. Yimirira Yesu, yimirira ku lw'abaana bo Mukama Taata abatalina kyakulya, baamulekwa enfuuzi Mukama Taata. Tukwetaaga ku lw'abasinga obazaazi Mukama akuyita, yimirira ku luuyi lwabwe Taata, gwe basuubiza n'ogamba ye gwe Taata w'abaana mwandiwe, ye gwe Taata w'abaamulekwa. Ku lw'abazadde abo Mukama abeebuuza ansaze ku lw'abaana, fuuka ansa. Yesu omwana wa Dawudi, yamba eggwanga lyaffe. Abaana bangi Mukama ku lw'abalina obulemu Mukama, yimirira ku lw'abalubino Mukama, yimirira bafuna obujja bwe beetaaga okufuna Mukama. Ku lw'abo Mukama abatatambula, abatalina magulu, abalina ebitundu Mukama Taata nga tebituukiridde, twetaaga gwe Mukama. Yimirira ku lw'abaana abo Mukama, leka obasomese Taata, leka obawe omukisa omujja Mukama. Taata eriyo bano nga bali sapoziti okutambula, bali sapoziti okwogera, bali sapoziti okukola kye balina okukola, naye ng'omubi akyabakutte. Mwana Shafiiki tukukoowoola, bangi balinga Shafiiki Mukama, naye yegwa kubekkubo Taata. Ebinywamu ebiri buli kimu bwekiri, buli mubi gye yamukwatira mugyeyo Mukama. Yimuka omulaba asaasaane, Mukama yimuka abalabe basaasaane. Mukama yimuka abalabe basaasaane. Mukama yimuka abalabe basaasaane. Mukama yimuka yimuka batambule. Yimuka fizi zirabike Taata. Taata yimuka fizi zirabike. Abaana bawummudde naye nga n'abazadde sente ezigenda okuzzayo abaana ttaamu enkadde empya tebazirabanga, n'enkadde ekyabanjibwa. Mukama yimuka. Taata singa bwe twagala naye kola okwagala kw'omukwano. Ku lw'ezzadde lyaffe Mukama tukwetaaga, ku lw'abaana ezaggalwa Mukama tukwetaaga, ku lw'abaana abali mu malwaliro Taata tukwetaaga. Ye gwe muwonya, golola omukono gwo Taata, golola omukono gwo ayi Mukama, golola omukono gwo ayi omusumba omulungi, owonye buli mwana w'abaddaali mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tukwebaza omusumba omulungi kubanga bwe tukusaba owulira Taata. Tusaba bitono bingi by'obulina, twogedde ne twogera, naye tusaba okwagala kukwe tuba kukolebwa. Weebale tukwebaza Mukama Taata nti abalwadde bagenda kuwona, tukwebaza nti abatambula bagenda tambula, tukwebaza nti abasibe bagenda teebwa Mukama. Tukwebaza nti abatalina bugabiriza ogenda gabirira, tukwebaza ku lw'eggwanga lyaffe nti ligenda kubaamu emirembe. Ku lw'abaana Mukama Taata y'eggwanga lyaffe likwebalisibwe, ku lw'abaana b'abakama baffe tugenda funa okuganja gye bali, ku lw'abaana baabwe Mukama Taata tugenda kulaba ow'enjawulo Mukama okyuse byonna ebibadde byagaana ku lw'abaana omwezi guno
Mukama Taata nga tuli mu kusaba n'okusiiba ku Mukama kutula buli kijjegere ekibadde kyakwata abaana baffe, omwoyo gw'obusibo, omwoyo gw'obutasoma, omwoyo gw'obutagenda mu maaso, abazadde ebikwata ssente zaabwe. Olwaleero tubiteeka wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu nga tuyita malayika Mikayiri okutabankanya, tuyita n'enjuki z'eggulu, tuyita ennumba z'eggulu, tuyita buli kyabusagwa ky'eggulu okukka, okumaanira, okuyuzayuza miitingi z'omubisitaani zategekedde abaana baffe, zategekedde eggwanga lyaffe mu baana baffe. Mukama Taata Kabaka wa bakabaka, omwoyo wa Mukama kyankalanya buli kiwe omubisitaani kyabadde apulaningira abaana baffe okuva n'olwaleero okutuuka obulamu bwabwe bwonna mu linnya lya Yesu Kristo, ng'olwafuga mu bulamu bwabwe, omusaayi gwe gutambule nga gusumulula, abalwadde bawone, abasibe bateebwe, abasiru bafune amagezi, kuba tulaba nga wawa omusajja n'omuwa yakukaabira n'agamba nti njagala magezi, n'omuwa amagezi. Taata Kabaka wa bakabaka, osobola n'abaafa okubawa amagezi agasinga ge wawa omusajja Sulemaani. Webale Yesu, webale Kabaka wa bakabaka, webale omusumba omulungi. Tukwebaza kubanga bwe tukuyita oyitaba. Taata, nga bw'ogambye mu zabbuli yaffe ey'ekikumi 6, Mukama okutega okutu owulira wetukugamba, owulira wetukweba. Webale olw'ekigambo kyo Mukama. Tubadde tumanyi nti n'okutuuka Mukama Taata tekukyawulira, naye tukwebaza olw'abaana baffe nti owulidde essaala eno, era leka ewunye evvumbe gy'oli, leka ekuwunyire obuloosa, leka ebeereyo okuddirwamu mu kaseera ako kennyini ke kateekeddwa okuddirwamu. Omwoyo waddire Mukama Taata oyo tumugaana, ebyo ebikwata essaala zaffe mu bbanga, ebigiremesa okubotola gy'oli, tugikumako omuliro mu linnya lya Yesu Kristo. Tusindika omuliro faya, tugusindikira oyo omubisitaani ne pulaani ze z'abadde ayagala okukwata essaala yaffe emutuuka mu bwengula gy'oli mu linnya lya Yesu Kristo. Tukwebaza Katonda omulamu nti webale Kabaka wa bakabaka, webale empologoma ya Yuda, fuga nga tuvaawo, luŋŋamya mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Webale Yesu, webale Kabaka wa bakabaka, webale omusumba omulungi. Taata watugamba nti we mujjanga gye ndi musabe nga bwe mutya. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lye litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Ffemme yaffe eya leero, sonyiwa okwonoona kwaffe nga naffe tusonyiwa abatwonoona. Tetutwala mu kukemebwa naye kyokoleryo mubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwo Ayi Katonda n'okussa kimu eky'omwoyo omutuukirivu beere naffe ffenna n'eryabooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Ekisa kyo Mukama Taata kitambule na buli ssekinomu agenda owulirira essaala eno, agenda okwebaka, agenda ku mulimu, agenda kyonna kyonna gy'ali. Omwoyo wa Mukama kulembera, ekisa kyo kifuge, abali mu zzaaliro Mukama bazaaze ng'abakyala Abeebbulaniya mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Webale Yesu, webale Kabaka wa bakabaka. Haleluya. Oluganda twebaza Mukama ku lw'akaseera kano, era nga mbaagaliza olunaku olulungi mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Omupya teweerabira kusubscribinga, era teweerabira likinga, commentinga mu linnya lya Yesu Kristo. Ate tokoma ku ekyo, bw'omaliriza ng'ojja ng'okomangawo nga tugattisaamu emikono naawe, Mukama ajja kukola obulungi mu linnya lya Yesu. Syeyalindirako munno, tolemerera kintu ky'otamaleewo kiseeyalingireko munno. Mbaagala nnyo. Nsigadde nze omumbejjawayesu NPSM, obuweereza bwaffe babuyita omumbejjawayesuliftupyourfaithaltar. Shalom, shalom, shalom. Empologoma ya Yuda, fuga Yesu Taata, fuga Jesus reign.